Our report reveals a number of gaps that highly contribute to the poor performance. Kigambibwa nti mu kiro ekyakeseeza olwaleero omubaka omukyala wa Iganga Hailat Kaudah ng'abadde lubuto lwa myezi 5 yadusiddwa mu ddwaliro lya Case Hospital e Nakasero. Era n'abasawo b'akatemi ab'eŋŋanda kyabalemeredde era kwe kumuddusa mu ddwaliro ly'e Mulagiri Sangibwe Kawempe gy'asirizza ogw'enkomerero nga bukya omubaka afiidde ku myaka 31. Kikakasiddwa nti omubaka waffe Honorable Kaudah Hailat yafudde kiro. Ekyaviiddeko okufa kw'omubaka ono kiteeberezebwa okuva ku pressure y'okulinnya ekyakoseza ennyo olubuto. Pressure ya niniino yabitamu era nga kikuba nti ekyamwise kikutukuko katukobe. Okusinziira ku mikwano gye omubaka amaze wiiki nnamba ng'akaaba okulumizibwa olubuto. Ffe ng'abasoga ate ng'abakyala tulaba nga tufiiriddwa nnyo omuntu atazzikawo abadde ayagala nnyo abakyala era ng'alina pulaani ez'okulaba nti akulankulanya abakyala okuva mu bwavu. Oluvanyuma omulambo gwe gugiddwa mu ggwanika e Mulago ne gutwalibwa ku A+ Funeral Home esangibwa e Mengo. Abamu ku babaka basabye gavumenti okwongera amaanyi mu kulwanyisa endwadde eziviirako abakyala b'embuto okufiirwa obulamu bwabwe. Naye mbadde nsaba gavumenti eyongere okuyamba abakyala abali mu mbeera ez'okubeera n'embuto. Ate nensaba abasawo nti pressure babeere nga bagidiagonizinga ng'obudde bukyali, babeere nga basobola okontaininga pressure omukyala ng'ali lubuto aleme kufiira mu mbeera ezo eza pressure. Ku wiiki tunaabeera n'olukiiko bajja kukola tribute ye kubanga kati olukiiko terusobola okutuula ate engeri gye balina okumuziika enkya olukiiko lujja kutuula ku wiiki. Ekitundu omubaka ky'abadde akyikirira ekya Iganga entiisa ekyali y'amaanyi ng'abatuuze bamwongeddeko ng'omubaka abadde awuliriza abakulembera. Kitalo tufiirirwa omubaka omukyala nga mwana muto aye nga muntu mulamu ng'alina kinene eno kyakyusizza okulaga omukulembeze akola ki era abaati. Gende mu Parliament kusaanira n'ekitundu yalaze nga timulwaire kati mu kufa kwe kwagire maiso n'okuba nga kyabeere ng'ebwekyekango amawulire agateekirizika. Omubaka Kaudah alese omwana wa mwaka gumu ono wakuziikibwa enkya saa 8 ku Kyalo Magogo ekisanga mu disitulikiti y'e Iganga. Ivan Kimuli Kikozi, NTV kusawemu.